Bino by'ebirooto ebiraga nti ssente zo bazisiba era ne bw'oba okola mu butuufu ssente tozirabako. Kale wuliriza ebirooto bino naawe weetunulemu, weekeberemu olabe ekirooto ki kye waakafuna ku bino ebirooto wammanga. Okuloota emikono gyo nga misibe kitegeeza nti nno tosobola kukola, era omuntu ne waba wakuwa ssente tosobola kuzikwata kubanga emikono gyo misibe. Kale bwe tudda mu bulamu obwa bulijjo, omuntu yenna nga musibe emiguwa nga bamusibye akandooyi emabega, mu butuufu ne woba ng'olina ky'oyagala okumuwa tasobola kukikwata. Kale ggwe wali okirooseeko ng'emikono gyo misibe? Ekirooto ekyokubiri, omuntu okuloota ng'emikono gyo bali mu kugitemako oba nga bagenda kugitemako. Kale tunuulira omuntu ng'emikono gye baagitemako mu bulamu obwa bulijjo, olabe oba naye asobola okubaako kye yeekwatira ng'omuntu. Jjukira nti nabagamba buli bintu ebibeerawo mu bulamu bwaffe buno obwa bulijjo bisookera mu mwoyo. Era manya nti emikono gyo bwe giba nga baagitemyeko mu kirooto, kale nkukakasa nti ne mu bulamu obwa bulijjo giba mitemeko. Era manya nti buli kimu ky'okola tosobola kukola, era bwe ziba ssente tosobola kukwatako kubanga emikono gya bikuggo. Ekirooto ekyokusatu, omuntu okuloota nga bakuwa ssente oba ng'owaayo ssente zino wammanga. Okuloota nga bakuwa 50,000 oba ng'owaayo 50,000. Lwaki 50,000? Kale gwe alina akapapula k'50,000 kaggyeyo katunuulire okeetegereze. Kaliko amalaalo. Ggwe oyinza okuba nga tokimanyi, naye omuntu akuloga akimanyi. Era bw'akuwa 50,000 ezo eziriko amalaalo, kano ke kabonero akakulaga nti ssente zo baaziziika era baaziziika mu malaalo. Bulijjo mbagamba nti ku malaalo teri bulamu, kubanga buli aliyo mufu era yafa. Era nga ke kabonero akakulaga nti ssente zo zigenda kufa oba zaafa. Sinakindi zaaziikibwa nti ggwe tolizirabako, era buli kimu ky'opulaaninga okukola kyakufa, n'ebyo by'oba otaddemu ssente byakufa. Okuloota nga bakuwa 2,000, 2,000, emitwalo 2, nusu 2, kano ke kabonero akakulaga nti oli musibe, kubanga omuntu aba asiba emirundi 2. Kale teweewaana oba tojaguza nga waliwo akuwadde ezimu ku ezo ssente nga wenzoogedde: 50,000, nusu 2, emitwalo 2 n'2,000 nga bakuwa oba nga ggwe owaayo. Era bw'oba nga ggwe awaayo, ye ggwe abeera weesiba. We baba bakuwa baba bakusiba. Ekirooto ekyokuna ekiraga nti ssente zo nsibe, omuntu okuloota nga ssente zo bali mu kuziyuza oba nga zaayulise. Kano ke kabonero akakulaga nti ssente zo mu butuufu n'amakubo mwe gabadde ziyita bagayuzizzaamu, era ssente zo tezisobola kukutuukako mu bulambalamba. Kale omuntu okuloota nga ssente zo baziyuzizzaamu
obanga njuzeeko obanga njuze ddala, kino kiba kikulaga nti ssente baziggya mu bulamu bwo. Ekirooto namba 5 ekiraga nti ssente zo nsibe, okuloota nga ssente zo ziri mu ttooyi oba nga waliwo azisuula mu ttooyi. Obadde okimanyi nti abantu be tugabira ssente bamanyi okutoolako ku ssente ezo ne bazisuula mu ttooyi, era nga ssente ezo zigenderako ebigambo ebyo ebiba bisiba omuntu bw'abeera ayogedde. Kale kankubbireko, kano kaaba abapangisa. Wali opangisizzaako ewantu nga ssente zikubula ez'okulya, era ng'okuva we wagenda ewantu awo w'opangisa ssente zikwekubya mpi, naye ng'eza landiroodi zo tezibula. Si nti tokola, naye ng'okuva we wakyusa n'odda mu kifo ekyo ssente zo tezitambula nga we zirina kutambula. Kale wandyekanga nga landiroodi wo ku ssente ze wamusasula ezaasooka yatoolako n'asuulako mu ttooyi. Kitegeeza ssente zo yaziwunzika era zitambulirako ekidibo, tezisobola kutuukako n'oyo aba agenda ozikuwa abeera akwenyinyala. Era bintu bingi ebifaanagana ng'ebyo nga bw'otuuka mu bifo ebyo oba n'okolagana n'abantu abamu nga ssente zo zifa. Okuva ewawo omuntu oyo ssente toddamu kukwata ssente. Kale nno mwegendereza emikwano, balandiroodi n'abantu ab'ekikula ng'ekyo. Era bw'oba otuuse mu kifo ng'ekyo ng'embeera ng'eyo otandise okugiraba, sooka otuule olowooze lwaki kiri bwe kiti. Ekirooto ekirala ekiraga nti ssente zo nsibe era tojja kufuna ssente, okuloota nga ssente zo bazibbye obanga bazikubbyeko. Bangi bafunye nnyo ebirooto weebityo ng'ewantu we yalese ssente agenda okutuukawo nga mu butuufu teziriiwo, obanga babadde baakamusasula ali mu kutambula ssente ezo ne wabaawo azimunyakulako. Kale kano kabonero akakulaga nti ssente ezo ziri mu matiga, era we weegendereza obulamu bwo buli w'ofuna ssente kwolwo lw'olwaza, kwolwo ebizibu bwe bijja ssente bwekito ne zigenda. Ate abalala amagini gabbira ddala ssente n'amayembe okuva we baba baazitadde. Kale okukakkana nga ze baakusasudde n'ezo ze wafunye nga zonna zigenze era nga zikuyise mu ngalo. Kale ebintu ebyo bwe bijjanga sooka weebuuze, omuntu okuloota nga waliwo akwolekeza ebigambo ebitalina ssuubi era ebitali birungi. Oyinza okuloota nga waliwo omuntu akugamba ebigambo bino wammanga nti mwana gwe toligaggawala, mwana gwe tolifuna ssente, mwana gwe toliraba mirimu gikusasula, mwana gwe tolikola bwoti ne bwoti. Era nga kiba kikulaga nti nno omuntu oyo aba akutaddeko kye tuyita spell oba ekigambo ekyo kituukirira mu bulamu bwo. Era ogenda okwetegereza nga mu butuufu era bwekito we kiri. Bangi benjogedde nabo ng'akugamba nalootako ssenga wange oba jjajja wange, ate ekisinga okwewunyisa ddala abasinga baba baafa nga babagamba ebigambo ebyo. Kale bw'ofuna ng'ebirooto weebityo tokitwala nga kyamuzannyo, kubanga kiba kigenda kutuukirira mu bulamu bwo. Omuntu okuloota ng'ensawo yo ginoonya togiraba, kano nno nako kabonero akalaga nti ssente zo nsibe era nzibe. Tukimanyi bulungi nti abantu abasinga okusingira ddala abakyala batambula nnyo n'ensawo zaabwe era nga mwe bateeka ssente. Kale
kale singa akasawo ako mw'oba otadde ssente ng'otambula oli ku mukolo oba mu takisi okanoonya nga tokalaba, ssente ezo oba okyazifunye oba ebibaddemu oba okyabifunye? Kale omuntu okuloota nga akasawo ko tokalaba kitegeeza nti kabbiddwa, era akasawo ako mwe muli ssente era mw'otereka ssente. Kale bw'ofunanga ebirooto bino by'owulidde, manya nti ssente zo nsibe, era tandika okukisabira n'okweteekako olukomera olw'omusaayi gwa Yesu Kristo. Genda mu comments obeeko ky'obuuza ky'otategedde, tujja kuddamu. Subscribinga ate era osharingire ne banno nabo bayiga ebintu bino. Omukama Katonda abampeera omukisa.